Bannange yesabo naye nga ku Sande muwekola emitwalo 6 tabaddeeka ogenda wali ng'osowodde ate ordinary 3 abasigadde okwindeeza okuyingira muganda wange mu kaseera kano njagala okusikirira edduuka eritunda ebyemizannyo baliyita Unique Garments wane mu kibuga Mukono ayeetaasa ebyemizannyo byonna agendayo babeere ng'ate bakuwa Bananganya akube motoka. Francis Munyenya. Jazi Kaganga, jazi number 10, no? Wekula yeso soko ne chuka chuka. Wekula yeso soko ne chuka chuka Joshua number 10. Andi jage we number 10 man. Come on!
otyo twongera okulisawo ttiimu yaffe mu kitundu ekisooka mugumidde nga gulyemu kwemu naye nga abakozi bakinengeza wano ti second half ena agenda okuggwako ng'eyabwekula bavuunise okusinziira ku mbeera nga bweri. Baganda bagamba omukazi yasooka okukomba ku nva yazikombyeko naye zamwokeza dda, era second half ena agenda okufundikira ng'embeera esobodde okuba nga edda mu nteeko.